Alright, omulungi aliko EBS TV nkubuuzako nate owasibyo kya olunaku olwaleero Princess Agatha Nzimba ntuse programu sibyangu olunaku lwa Lwamukaga ssaawa emu mpaka ssaawa bbiri nga tukutuusaako obulamu abantu abamu bwe bayitamu obubakaluubirira abamu be babwereetera ate oluusi abamu bubagwako obugwi naye ng'osibyo kya muganda wange osibyo kya mukwano gwange kugamba gwena ali ku EBS TV ng'omanyi nti sometimes tobeera ku TV omanyi okusubwa ebiseera ebimu n'osubwa programs ez'enjawulo kugamba nti oba tosubirwa kwata essimu yo genda ku ssimu yo subscribinga YouTube channel yaffe eri EBS TV official ojja kuba ofuna buli programu yonna gy'oba omanyi nti obeera ogisubibwa ojja kuba nga otufuna bulungi my daddy sana ate era naawe wa Facebook genda ku Facebook yo oteekemu EBS TV Kawala naawe ojja kuba nga ofuna programu zaffe bulungi nnyo osobola okuba nga otootabulira buli programu gy'oba omanyi nti ekuyiseeko oli mu katale oliwa ya tetugenda kulwawo nnyo neera nenkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga nnya Pastor Augustine Iga wano ku Christian Revival Church wano e Kawala tugenda kubawo n'okugaba empeta ey'omukisa abalungi ffenna tubadde mu covid tutawanya tubadde n'ebizibu kati kano ke kaseera k'okuzza bukimu ekyakuvaako jangu ennaku z'omwezi nga nnya ogw'okumi onone empeta ey'omukisa ojja n'ensigo ya mitwalo 10 n'osobola okuba nga ofuna empeta ey'omukisa nga lwaki nedda oli mukazi olemeddwa okuzaala ebizibu bingi mu maka covid abantu mwayawukana jangu ono n'empeta ejja kuzzaawo obufumbo bwo ate anenkujjukiza nti ennaku z'omwezi ga 15 era omwezi gumu tugenda Pastor Augustine agenda kuba nga akuwa red pen jangu ono ne red pen yo esobola okuba nga eza buli kimu ogenda gikozesa mu buli kimu ekikyo olina notebook yo olina budget z'oplanninga ne zifa buli kyomanyi kyowandiika kifa jangu ono ne red pen ojja kuba ng'ofuna otuukiriza buli kimu kyomanyi nti okibalira nga lwaki nedda ate Pastor Andrew Jengo nakugamba nti anointing oil agenda kubeera ennaku z'omwezi nga 1 November kwegamba kati emyezi gye tulimu gyonna gya mikisa gyokka jangu wano ku Revival Christian Church osobola okuba nga ofuna amafuta agali anointed oba nkiyite ntya ag'omukisa osobola okuba nga omalawo byonna olina empalana olina oluto olina abakuwalana jangu osobola okuba nga weefunira amafuta ago byonna nkujjukiza nti teweerabira ojja n'ensigo ya mitwalo 10 n'osobola okuba nga weefunira ebyo byonna bye weetaaga mukwano gwange tugenda mu maaso ne programu yaffe si byangu sigenda kulwawo olunaku olwaleero omukyala yatukyalidde maama w'eggwanga alina abaana wakabanda baabo 3 oba oli maama nga wazaalako omanyi kiki kyentegeeza katugende mu maaso twogereko naye tulabeyo obulamu bwo bumutambulidde butya maama wange nsanyusa okukulabako ojja kwongera ku ddoboozi yotono nnyo kale nnyo amanya gaffe nampeera oyogera mpola ddala amanya gange nze nampeera mage okay nampeera oviiriddewa mukwano kyengera masenga kyengera kuliko abaana basabira nnyabo naye ng'abaana bonna babo bw'omutono bw'ati nga bwe wenkana bange omwami agamba ki omwami taliiyo mami taliiyo kyogamba weezaaliza wennawo wekka wazaala buzazi baana ng'oli bwomu nedda omwami yaliwo naye yagenda okay omwami yagenda kati ogenda tubuuliramuko abalabi baffe aba EBS TV wakeera ku makya n'okubira ku ssimu n'ogamba nti oyagala kwogerako n'abalabi baffe aba EBS TV kiki ekikuleese wano ku EBS TV ekindeese wano nze nga nsaba buyambi nga tonaba kutuuka kusaba buyambi nampeera njagala osooka otubuuliremu ndaba opapye olinga ayanguye tetunaba kumanya lwaki osabye buyambi twagala osooka otubuuliremuko ku bulamu ku lugendo lw'obulamu bwo ye mukwano okutwaliza awamu naye ojja kwongerako ku ddoboozi mukwano okutwaliza awamu obulamu bwange tebubadde bwangu okuva we nazaala abaana bano kati nga tonatuuka kuzaala abaana gwe bakuzaalawo gwe nga gwe nze waffe banzaala bukuya kasanda olina taata ne maama mbayina gye bali ndowooza bo bazaala baana si bwe kiri bazaala omwomu gwe n'ovaamu ng'oli kyamagero okay taata ne maama babeera bonna bali wamu bali wamu okay
kasooka otubulire wasoma biki njagala otandika obulamu bwo okuviira ddala eri ne taata w'abaana we yakusanga yakufuna atya ate bize bityo okukyuka okubire Princess Agatha ntoyagala kujja mu programu ya Sibyangu okuviira ddala emabega nze nalinga ne bazadde bange naye eddoboozi ttono ye mukwano nabeeranga ne bazadde bange maama ne taata yes kale okutwaliza awamu twabeerangayo maama yali anywa omwenge ne taata nga anywa omwenge okay nembeera nabo ne tubeera nabo ffenna ne baganda bange ne tubeeraawo nga maama oluusi basulawo oluusi tebasulawo ewaka nga balina ebbaala nga basula eyo ku bbaala nga nze ne sisita wange ne kato kange kaffe tubeere ewaka ng'abalenzi bo baakula ne bavaawo ewaka abamu bali ku mirimu abalala nga bali ku masomero kati ffe ne tubeera kale embeera gye twalimu awo mu myaka nga 7-8 okudda waggulu paka ku 10 embeera teyali nnungi nga kale bazadde baffe tebabeera naffe ebiseera ebisinga babeera ku bbaala nga babbi bajja ne batuyingirira soko olinde kubabeeranga ku mabbaala nga tebagamba nti baddeko ewaka balaba abaana biki babeerangayo ddala completely ng'era ffe tugendayo ne tunona ssente ne tugula bye twagala ebitaliiwo nga ffe twasigalawo ng'abantu abakuluukulo ng'olwo muli baana bameka twali basatu ng'ani mukulu nga gwe mukulu mubona nedda waliwo sisita wange okay ye yali omukulu nga nze nzirawo awo ne kuddako ansirako awo nga ffe tubeera naye kale yali muto kuba yali mu mwaka gumu nga ffe tumubeera naye twamutwalanga n'ayonka ne tubikomyawo ne tubeeranga naye ng'akyayonka maama asula ku bbaala mu abaleera kati obudde bwekiro bwe yagalanga okuyonka mwakolanga mutya yali yamanyiira ekiro tubeera naye ne tumuwa caayi n'abeerawo kati ng'olw'okusoma kyo kyensinga okwagala okumanya kuba ogamba nti abazadde kompuliti babeeranga eri ku bbaala nga tebadda waka mwe mwasomako mwabeeranga mutya mu mbeera y'okusoma embeera y'okusoma era twatuuka ne tulemererwa nga tubeera waka kati awo maama n'akola ki kati ffe ne tugamba kati waaliwo abalokola abajja ku kitundu ewaffe neŋŋamba bannange neŋŋendayo kuba waliwo kuseedi ne tugendawo ffe nze ne sisita wange nawoko kato kange neŋŋamba bannange singa ne bazadde baffe babasabirako ne tubeeranga nabo kati awo ne bagamba buli kimu kisoboka oba osazeewo n'okola ki n'osaba nga ffe tuwulira twagala obulamu nga bwe obw'okubeera ne bazadde baffe oba kano nako kavuunike bweti ku mubiri olaba otya kavuunike bweti ku mubiri kanyabo twagala obulamu obw'okubeera ne bazadde bammwe nga mulaba mwegomba abaana babeera n'abazadde nga twegomba abannaffe abalala abeera ne bazadde baabwe kati ne tukola ki ne tusaba ne tulokoka ne tutandika okusaba kati ne batuteerawo kyaki awo kumpi awe wanu mubeera kumpi waliwo kyaki bateekako kyaki eri ku lisedi yamala nefuuka kyaki yamala ne bakola kyaki kati we bakola kyaki kati kyaki eyo kati waaliwo maama waffe omuto muganda wa maama yali tabeera okwo ku kyalo okwo yali abeera wala ate ne bamulonda nga ye musumba agenda osumba eyo kyaki kati affe ne tumwekwata ne tugamba maama twagala tusabire bazadde baffe basobole okuva ku mwenge basobole okubeera ewaka kuba ye yali bizinensi yaabwe kituufu naye kyogenda okukola ekimanyikano ono musitule then ono tumuteeke wanenge gye yebasola bootyo omusitule then oyo omuteekewa wansi
ono muwala bambi nanga balungi abali ku ABS TV tukyali mu program yaffe ya si byangu olwaleero byo mu butuufu si byangu mukyala mulaba embeera gy'ayitamu mulaba obulumi bw'ayitamu kyekyaleero kinsuseeko soko muwe oba simanyi bw'ogenda musirisaako alabika enjala emuluma tukyagenda mu maaso ne program yaffe ya si byangu omukyala mumulaba tukyagenda mu maaso abannyonnyola obulamu bwe naye ng'era tanaba kubako watuuse ekimuleese mukimanyi yasosedde obba temyako bambi ali wala ali okumpise gambako munno asobole okusembera kyonna kyonooba olina kiteekateeka okumpi tusobole okusitukiramu tuyambe omukyala ono embeera gy'alimu sinungi embeera gy'alimu teyeeyagaza tusobole okubeeramu ffenna tusobole okuba nga tuyamba omuntu waffe ono oba maama waffe oba nakazadde w'eggwanga maama tugende mu maaso ng'amufuna maama atandikawo kyaki maama muto ng'atandika kyaki atandika okusaba naye ng'agamba munaye musiibe katonda ye akola ki abawulira kituufu ne tutandika ng'okusaba tusabira abazadde baffe bakyuke bwe twasabanga kati taata n'atandika nga ye okujja ewaka kuva mu ssaala yammwe katonda yabanukula taata n'atandika okudda ewaka tugende mu maaso nga yajja n'atubuuza muli mutya ewaka kati kiki ekyetaagisa bikiwa ebityo ne tumugamba kati ye n'akola ki n'abeerawo kuba ye yali tanywa nnyo mwenge ng'ate maama nga enywa nnyo gaffe kale byakola nga temubyagala yes nkitegeera ku ssomero aganda ne babayeeya nempola ki nemusirika kati mu bulamu kati maama wammwe maama n'akola ki n'atandika okubeera naye n'akomawo ewaka n'akomawo naye sokolindeko maama wammwe abazaalira ddala naye mala n'akomawo n'akomawo kuba ye yali ebiseera ebisinga ng'abeerera ddala ku bbaalayo kuba baali baagulawo wali waabwe kale lwaki tebabatwala ne bagamba mutandika okubeera nabo lwaki baabalekangayo ewaka batulekangayo ewaka kuba bwabeerangawo ebisolo nga tubirunda mwali balunzi awo mbategedde kati awo maama naye n'akomawo baggalangawo bwe baggalawo ne bajjanga ewaka ne babeerawo kati lumu maama yali akomawo saawa zaalinga 4 ez'ekiro n'asanga oyo maama waffe omuto n'amugamba naye lumu baaba njagala olokoke oyo n'agamba sisobola n'agamba sisobola kulokoka nze simanyi obulamu bwe ndimu nze mbwagala kati maama n'amugamba ye kale bujja kukya lumu ng'olokose kati olwo ekiseera kituuka taata w'omwana okusinga njagala nnyo okuntuukira ku nsonga ya taata w'omwana oyo wamufuna otya taata w'omwana musajja muyimbi alina erinnya kyeŋŋamba amanyikiddwa nga binsaze kale tugende mu maaso kati oyo taata w'omwana mu kumufuna twali tulina gurupu gye twali tulimu eyo ewaffe gurupu nga yaki y'amazina yakuyimba yakuyimba kale nze nali nakabigendamu nga siri nga mirimu mikwano gyange nga be bayimba naye nga banjigiriza kati najja baali bapangisizza ebyuma bye ebya taata w'abano abaana nga bamupangisizaako emizindaalo nga bagenda kukola tugenda kukola eyo lwali lunaku lukulu yali Easter eyo gye twasisinkanira taata w'abaana nemutwala tokolindeko oba ogamba nti wali muto nga wakayingira ekibiina ate wasinkana ya taata w'abaana ate awo n'akutwala njagala kumanya kesitegedde bulungi twasisinkanira eyo mu kibiina ekyo n'akuwasa ne tukwatagana nenkola ki ne mugamba njagala nkutwaleko ewaka koye nja kukola ki tujja kugendayo naye tugindako tumale okukola ki okutwala ewange olabeyo nange ne mugamba nja kgenda naye sijja kgenda bwentyo
tumale gendako wa ewamwe ewaka oba ewasenga oba ewaani tulyoke tukola eki nkwegamba mbufunze wamugamba olina okusooka okukyala ewaffe yes kati ye kyeyakola yaŋŋamba tugende naye tetugenda waka ewammwe siina ssente kati nange kyenakola namutwala wa sisita wange nemukyala olwo nemukyala mumaze okukyala tukola ki netuvaayo sisita wange nemugamba tugenze era netukola ki kati oyo taata w'abaana nga tukyali ku nsonga ya taata w'abaana omaze naye ebbanga kyoba obadde omaze naye emyaka emeka omwinamu abaana bameka baana 7 bano olinayo abalala abakulu abalala abana omugenda mukyusa ono alabika ekifuba kitandisa omuluma tokiraba naye era olina omubalirira kuba bano abaana balina emyezi emeka bagendamu 2 kati ekyenjagala kumanya wali ku baana abaasooka taata w'abaana obulamu bwali buti abadde abafaako abadde abeeranganamu abadde akola atya abadde abeera naffe ng'abeerawo naye kale nga talina bulungi naye era nga katono kafunye ng'akuwa ng'ampa nga tubeerawo bwetyo kati gwe okubadde okola mulimu ki oba okola mulimu ki kati nze sikola ng'obeera waka abaana abo abakulu bonna abaana bolina bataata omu kati tugenda kuba nga tudda ku nsonga entuufu ki ekikuleese ku ABS TV wankubira essimu emirundi egiwera ki ekituufu ekyakuleeta ku ABS TV ekituufu ekyandeeta ekikuleese not ekyakuleeta I'm sorry ekikuleese ku ABS TV ekindeese olwaleero lwa mbeera etya embeera ndabye ng'embeera yange egaanye taata w'abaana yagenda sokoindeko yagenda atya kyali kitya yagenda nga ozadde abaana yakulekawo ng'okyali lubuto yandekawo nga mmaze okuzaala olwamanya nti nzadde abaana 3 n'adduka n'agenda soko mbulire yasituka ku makya nga toyombye nakuyomba naye nti oba kijasi yapakinga bintu nafuluma ennyumba n'agenda naye yaŋŋamba agenze kukola manyi naffe abakazi tulina omumwa nze siyomba saayombeera bwakya buki ku makya n'atambula n'agenda teyadda kitutte ebbanga ki ng'agenze ng'akuleseewo kitutte ebbanga ddene ng'agenze bukyozaala bano abaana bweyaddukira akazaala kati embeera y'obulamu obeerawo otya wuuyo tokola abadde akuwa ekyokulya takyaliwo yagenze yakuleseewo olina abaana 3 si mwana omu nti onooleka omuwadde neiba nti nkwatirako ngende njiye okola otya mu mbeera y'obulamu babaddewo abanyambayambako ne bakuwaayo ekyokulya olumu n'oyiiya nga ggwe abayi baffe abalungi abali ku ABS TV ebigambo bimanyi okutuuka ne banga ebimbula bwe mba mu puroguramu yaffe neyasibyangu naye mukwano nkujjukiza nti nga bw'omanyi nti gwe awaliwo embeera gy'olimu ng'olaba olina ebintu ebiseera ebimu by'omanyi nti tebirina makulu gy'oli mukwano gwange olaba abaana bano bennina ssaawa zino leka kikukwateko nga nze bwe kinkutteko olunaku olwaleero leka kikulume nga nze bwe kinnumye obeera omuzadde n'ozaala omwana omu naye nga mu butuufu n'olaba nga embeera ekukalubidde kasita obeera bw'omu nga tolina akuyamba kati omukyalo ono kuba akafaananyi alina abaana 3 balina okuyonka talina byakunywa kitegeeza amabeere temuli kirimu mbadde nkusaba ekitono ky'olina kuva ku kwambala okulya buli ky'omanyi nti olina mukwano gwange kyolaba ng'ekitakuyamba omukyalo ono agenda basomera ku namba y'essimu neyange weeri awo wansi eyo gyolabireko Princess Agatha ojja kuba oyitirako tusobole okuba nga tuyamba omukyalo ono tusikiremu tusobole okuba nga tukwasizaako omukyalo ono nze mbagamba nga nze Princess Agatha ne ABS TV tugenda sooka ffe nga ffe tusitukiremu nze era nze ngenda kusitukiramu nekyenaaba ntandikidewo ekyensobola naye mbadde mbasaba tusitukiremu tusobole okuddukirira omukyalo ono nakazadde w'eggwanga kyolina kyonna kyomanyi nti kyolina kyolaba nti kisobola okuyamba oba suuka yakubika mwana ono oba kagoye kakwambala gwe kyolaba ekitakuyamba bambi tuyambe osobole okusitukiramu tuyambe omukyalo ono ojja kukuba ku simu yange eyo ng'olina ebintu ebikozesebwa mu buntu obwa bulijjo
kyonna kyomanyi ngoye era nebaza nnyo mukyala Diana okuvega yaza nebaza abantu bena baze bandeetera engoye mabaafu waliyo yampakesi y'engoye nga nditwala Madam Stella oliyo omwana w'omulwadde w'omutima bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bambi temujjanga okwo era nsigala mbasaba nawe yenna alina kyolina bambi sukiramu ojja kunkubirako ye namba yange eriko Princess Agatha nkulagire wano ku offices zaffe za ABS TV obituleeterewo nze nkubira nja kulagirira wendi obindeetere mba nsobola okuba nga mbituusa eri omukyalo ono mama wange njagala osomere ku bantu b'ennamba y'essimu nga tetunabagenda mu kuwumulamuko then tukomewo ngenda kwogera n'omwami w'okkiriza tugenda kwogerako naye ndabe kyalowooza oyinza oba nga omunenya naye nga bambi musajja watu sitakyali mulamu okitegeera kati njagala tukubeko ku ssimu ye twogerekoko naye tuwe kikyayogera mbutuufu lino okkula ngeriwoolekawo ekkula ly'abaana abasatu abawala ababiri n'omulenzi n'odduka abasajja tweddeko gabayo enamba y'essimu enamba ye 0 eyo yes gabayo enamba yo eyange eri 0708 21 15 43 omulungi aliko ABS TV enamba ogiwulira omukyala kusobola okuyisiza obuyambi bwonna bw'olina bw'osobola okutoola ng'omanyi nti busobola kuyamba mukyalo ono tugenda kubanga abagiddamu enamba y'omukyalo ono then tulyoke tugendeko mu kuwumulamuko katono tumale tukomewo n'akatundu akokubiri mbagambye akatundu akokubiri nkomawo nga twogera na mwami awo tumale tumusalire omusango obwe tugenda maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero enamba y'essimu eya Naalongo kati gobeera Naalongo obeera ki obeera mama w'abaana era kituufu enamba y'essimu eri 0708 0708 21 15 43 iyi namba y'essimu ya Naalongo agambye nti bamuyita mama w'abaana bwena ina kyolina osobola mukubira osobola kwogerako naye n'abali okumpi mu Kampala osobola kwesitula n'otuukira omukyalo ono gyali nobanga omulabako n'omuwa ekyo kyonna ky'onoba ng'olina tugenda kusooka tugendeko mu kuwumulamuko katono bwe tunamala tukomewo n'akatundu akokubira ka programu yaffe ya Sibyangu tova ku ABS TV tukyagenda mu maaso